Yesu. Kati ani atta abasiraamu omusomi? Tugenza okulaba omusomi. Wobeera gwe mu kulowoozako. Ani atta abasamize? Ebeera mmandwa. Ebeera mmandwa. Kati ani atta abasiraamu ndeete? 3:2:11 Qur'an. 3:2:11 Qur'an. Egamba etya? Nze nja bisoma. Sasa kale kankusonyiwe ndeeteeyo. 3:2:11 egamba etya? Agamba bw'ati. Muhammad atugamba Muhammad bagande gwe Muhammad nti ani amugamba agamba abasiraamu? Allah agamba Muhammad agambe baki? Abasiraamu. Abagamba atya? Bagambe gwe Muhammad nti gamba abo abasiraamu gwe Muhammad agenda okubatta yani ye malayika walumbe. bano bali ku musingi gwaki? Gwa sitaani. Yensonga lwaki engatto bazirekawa ku mulyango ne musabo bazirekawa? wali ku mulyango. Musabo batuula basinza ebiki? Amagulu. Ne musabo batuula basinza ebiki? Yonna magulu. Musabo musamize yesuulako olubugo. Ne wabano imaamu yesuulako ejjubba. Omusabo wabeerayo omuggo gwa Senkulumandwa. N'emimbali w'abano wabeerayo emiggo. Abana omuggo. Musabo bakomera eddogo ku lujjo. Bwe kiri. Ne muzikiti bakomera obubaani. Bwe kiri. Bakikira engeri n'enseka wange mukadde waffe Sheikh Ismail Asimatimba enyanza bamumbere ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tola bawika sharinga, likinga, subscribinga ku YouTube channel yaffe. Omusajja nga bwe muwulidde ayitibwa Sako. Atandise n'ekiwandiiko ekigamba nti balina omukisa abafiira mu Mukama waffe Yesu. Ngenda kubeerako sayidi yamme era nga maaso awo tugenda kuyitayo kubasomba mu pulogulaamu eno naye ngeri gye mutannaba kukkiriza kujja ngenda kulaba nti mbakiikiriranga nze era ensonga zammwe ngenda zibagira nnyo nnyini n'amaanyi muleme gamba nti ate nseka wange omusajja agambye nti balina omukisa bafiira mu Mukama waffe Yesu. Kakati alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatugoberera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kati olwokuba nti Sako omukulu gw'ennaffe tuwadde naye ebbanga kiki ddene bano bonna bagenza obwana wenagenza okubijjamu bano bakasatu bagenza okubijjamu nga Sako yalwaki erwanyiri eziwera lwakuba akyasigazayo ekigambo kimu kyakutegeera kati akyalina ekigambo kimu nti ayinza okuba alina kyamanyiiko netannabitegeera kati ke kaseera tutegeera ebyanjawulo era mu byamanyi kulya mbizzi atandise n'ekigambo nti balina omukisa abafiira muki mu Kristo Yesu. Tumugamba nti okubiri gyatwawulirewo Yesu yali mukisa kyali kikolimo bannabbi bonna gubeera mukisa byatuuka ku Yesu kikolimo okujja nga batuwaddeyo olunyiriri olujjayo musomerako mu Bagalatiya 3:13 Abagalatiya 3:13 bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe agamba bw'ati Bagalatiya 3:13 bwe kiba nga bafiira mu Kristo balina omukisa Yesu mukisa oba kikolimo. Kati omuntu afiiridde mu kikolimo ate abeera atya n'omukisa? Abeera atya kubayo Bayibuli yabyawula nga ne Qur'ani wekwaki webyawula. Kristo yatunulira mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa yawanikiddwa ku muti. Buli wonna nti ono baamuwanika ku muti Bayibuli egambye oyo kiki kikolimo. N'omuntu aliko ekikolimo muki muliro 25:41 Matayo 25:41 Matayo gantuke tulabe ow'ekikolimo alagawa 41 agamba bw'ati awo alibagamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti muve wendi mwabakulimirwa mugende mu muliro ogutagwawo ogwateekebwateekebwa Setaani ne bamalayika be. Osogedde
buli eyakolerwa yenna abeera mukono gwani gwa sitaani era enkomerero ye guba muki okujja kumala bayibuli eyo batuwaddeyo olunyiriro nga Yesu avaako ekikolimo nga bwe nagambye bakiikirira nzikiriza mbakiikirira nedda nga sitonnawo kubakiikirira mbadde nze nsaba ompeeyo kale nyenjo bakiikiridde olunyiriro olwe olugaba lutya nga Yesu agamba nga bayibuli egamba nti Yesu n'aggyibwako ekikolimo tugeze dusiŋŋaana nga Yesu kyennyini kiki kikolimo bufunze n'abakolimire bagenda muki mu bufunze olunyi teruliiyo naye nze kyenzizeemu obanga onoonya ekikolimo mu bayibuli yonna abantu abajjudde mu bayibuli Yesu kyekikolimo kati gwe ekikolimo tosobola kuŋŋamba nti muki mukisa nsobolaku mu kyamateeka 11:26 oba mulina okukiikirira balina omukisa abo abaafiira mu Yesu Kristo mulina omukisa mutya muli mu kikolimo noba agenda okulya emmere omusajja twogenda omulaba akabonero akakuba mere gwe ngenda kulya naye nze ndi mukolimire nokujja kikolimo bayingira ogenda okulaba nga bawandiiseeko buli ayingira wano muki mukolimire ne bw'aba afudde wali bamugamba munnange ntukuziise naye emirimu gye gyakoze eki gyasasibwamu ne bateekako akabonero ka kiki ekikolimo nti gwoli muki mukolimire mutuweeyo olunyiriri nga Yesu avaako ekiki ekikolimo kubanga otuuseyo ku kyamateeka 12:26 agamba bw'ati agambe tuwulire eya 2:26 egamba laba leero nteeka mu maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa oyo bibiri byanjawulo genda mu maaso omukisa bwe munaawuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe mpulira bye mbalagira leero lwaki tugamba nti abantu abo bakolimire bweyagala okukiike tujja kusobola okubakukiikirira lwaki kubanga ekisooka baava ku Katonda ne basinza ekitonde Yesu ne bakwata Katonda ne bamukkakkanya nomuddewa kulemeyo ebitonde byeyakolaki byeyatonda ebitonde byebikoze eki byebizaala ne balowooza nti akoze eki naye azaala ne bakakkanya Katonda ne bamuddewa kulemeyo ebitonde ne bagamba Katonda ate yakolaki yafa ennaku mmeka 3 ate nga bayibuli ebagamba Katonda abeerawo beki lubeera bebaki lubakutte bakolimire genda maaso n'okukolimirwa taawulirenga biragiro bya Mukama Katonda bakodda Katonda bagamba kusinza ye yekka ate kiki ate yekka olidde kati ne bakakasibwa nti baki bakolimire amakulu ogamba nti balina omukisa abafiira mu Mukama waffe ng'ate Mukama wammwe kikolimo kakati ate bano babeera batya n'omukisa ng'ate gwe bafiiridde mu kikolimo ekisoboka yafuuka saddaaka era baki bano bo baleme kufiira mu kibi kati bw'omwama nti yafuuka saddaaka ye byakyerabidde layini eri mu kitabo kyeyo ngisomera abantu bagitegeere omukulu oli gye yakootinze balina omukisa abafiira mu Yesu Kristo teyagireese yayogedde ebigambo bye kati tutuleeta kaakati wano kye tuyigamu ekitono ennyo baganda baffe bano tulina obuzibu bwa kamera kubanga kaakati kamera bw'ogitunuza mu muntu teyinza gaana nti sijja mumukolako abantu babuliddwa ebyokukola ye buli ssaawa okusumbuwa busumbuyi bantu naawe okirabira ddala nga bw'onoonya mu bayibuli omukolimire yaani okusinziira ku bayibuli gwe kennyini osinga ne Yesu kubanga okusinziira ku bayibuli nga si Qur'ani kubanga ffe tetunnalabamu mu bayibuli bwina agamba nti saku kikolimo naye ate mu bayibuli osanga nga Yesu kiki kikolimo kati mumusumbuwa abantu okutuuka ku ddaala eribeera nga ate okukkakkanya nabbi wa Katonda ebyo bye tubagamba nti eri mu Busiraamu tokkirizibwa kukkakkanya nabbi wa Katonda noga nti gwe oli kikolimo kakati Yesu abeera ekikolimo gwobeere ki musome ebigambo bino nga mubyetegereza si kumala galeeta katemba kyenagambye nti tulina obuzibu bwa kamera nti Allah
Kitegereka bulungi Allah teyaziteeka mu mwoyo nti esobola okwogera ne gandi gwe sijja kukolako ne mulimu abantu basere mu kubikira 10:13 kyenkugamba nti kamera tejja kwogera nti oyo sijja mumukolako ne mulimu bwe yali badde gamba nti gwe ng'endaamu kubanga agenda okwogera ekintu nga tasoose kukola ki kwetegereza bulijjo mutugamba temwagala bafu era mwe temugenda kufa temwagala bafu temugenda kufa era tebafa ate kakati at the same time ate otugamba nti balina omukisa abo abalifiira mwani seka kubawo mu Yesu Kristo bagamba ne bw'oba ofudde mulamu ne bw'oliba ofudde ate kati obeera otya omufu yesebu ng'ate tofa ate watugambye ogenda bakiikirira kati oza saidi yaffe ndi mukubakiikirira tubagamba ebintu byammwe omuntu ne bwagezaako bakiikirira ate abadduka mu buddusi bulijjo mugamba tebwagala bafu sooka weetegereza ebigambo by'ogenda okuluŋŋamya nabyo abantu tomala gapapa na bigambo balina omukisa abo abalifiira mu Yesu Kristo babeera batya n'omukisa ng'ate abali mu Yesu Kristo bayibuli ibogereko etya bakolisa ekisooka nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti aweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe kaakati olwedde muli maiti okusinziira ku layini ega nti abafu be baweereddwa ati omukisa naye aweerwa atya ate omukisa oyo afiira mu Yesu Kristo ekikolimu nga Abakolinso ekisooka 15:18 gisome tulabe ddala ate oyo abeera n'omukisa kyenagambye nti kamera singa zibadde zoogera zaali badde tezibakolako nabbakwata zaali badde zinabbabuula kubanga kaakati egamba etya kale era n'abo abebaka mu Kristo baabula kati ate obeera otya n'omukisa nga wabula golowooza eyabula aba alagawa kwanza tugenze ne tulaba seeka akusomedde layini nga omuntu aliko ekikolimo wa muliro kati Yesu mumusindise mu muliro mbumwe balodi musigalewo nga mulya butaala biki bye musomesa abantu mutegere nti omulembe gwe tuliko abantu basomye teekawo kamera nga kyogenda okwogera okuggyako ako akabinja simanyi beyita evangelism simanyi abo mwasalawo okuteeka temukyalina nsonyi tuyinza nagamba nti yena ekino ekyegambo tebajja kinoonyerezaako mulembe gw'abantu basomye kubanga oyagala okulaba nga nti ofuna okubeera nga okola ki oteekayo kyoteekayo kye baakutumye kubanga bajja kukubuuza bwe wakoze otya kati omala gakubawo bigambo nkutegeeza toyinza kufiira mu Yesu Kristo n'obeera n'omukisa ng'ate bayibuli egambye tyobeera wabula kale era n'abo abeebaka mu Kristo baabula saagala nakirwabo omusajja oyo aleese ensonga eyo nze ng'omukiise amukiikiridde ng'alaga enjawulo eri wakati w'abasamize abasiraamu n'abafiira mu Kristo tumaze okukiraba nga abafiira mu Kristo tebaba ba mukisa kubanga gwe bafiira mu kikolimo ekyokubiri buli afiira mu Kristo aba yabula agambye ng'abuuza nti anyatta abasamize omusomi bwe namugamu n'agamba nti ye Ssenkulu Mmandwa akakasomyewa ddala anyatta abantu kakati kiriza kole toyinza kubanga oweereza Mmandwa ate nekwettira kiriza nti banaadaamu abo balina ekizibu seka bwagambye akakabiina ako kabayita ako kalina ekizibu nti bakambaza obukyayi ne bukeeramiza ebyawandiikibwa owulidde bakubuuza nti anyatta abasamize oga Ssenkulu Mmandwa Ssenkulu Mmandwa ye Katonda yajja okutta n'okuzikiriza wangi ye obadde okyogera ng'okijjawa mu bwino okijjawa mu bwino sitaani yajja okubba n'okutta yajja okubba n'okutta tugamba nti Yokaana 8:8 gisome obwino wali ku mmeeza
yajja okubba n'okutta n'okusikiriza ate seka okoza bulungi nnyo nogandira ini bagisome leka bagitusomere. Mmwe muli ba kitamme Sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitamme kuba ku lubereberye ye musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitayiwa obulimba. Okuva ku lubereberye muki ye musi ku lubereberye wali ani Katonda so ekiri nsomera mu kyamateeka oyagala kunyiisa layini yawe okuva ku lubereberye ani nanyi mu lubereberye se Katonda ye yali nsomera mu kyamateeka 32 32 egamba bweti mulabe kaakano nga nze nzuuyo so tewali Katonda wamu nange nze nzita wange Sitaani yajja okutta olabika byawanda Yesu bamuwayiriza nze nzita Katonda agamba nti nze nzita si Sitaani kati obutowapunga Katonda abayibuli Sitaani kusinzira ku Yesu bayibuli ekubagana oba Yesu agambe Katonda Sitaani ye musi Katonda yenyini avaayo yewako obujuli naga nze nzita era nze mpa obulamu nze akola mulayo olunyiriri olwo nze nzita era nze mpa obulamu nfumise era mponya okuba kufumita era nze nfumita so tewali ayinza okulokola okujja mu mukono gwange okitegedde okujja mu mukono gwange tewali gwe yabyokolera nsomerako mu Isaaya kati tukikyekubyakubye abaana bakyali abato Isaaya 45 gituuseemu nsomera onyiri olw'omusanvu 45 layini ya 7 nze mmumba omusana era ntonda ekizikiza ndeeta emirembe era ntonda obubi bukibeera nga okutta kibi ani abitonda Mukama nze Mukama akola ebi byonna kati ogenda kuvaayo otya eri otugambe nti Sitaani yatta era ani yatta abasamize n'ogamba nti Senkulu Mandwa mwe Katonda wamwe Senkulu Mandwa yawe era atugamba Katonda we Senkulu Mandwa nsomerako mu Samwiri ekisooka ebigambo bawenyiriri bawenyiriri 26 Samwiri ekisooka 26 agamba bw'ati agamba ngenda kuba wenyiriri Mukama atta n'alamya kakati ada kutugamba nti Mukama wamwe Sitaani kakati gwe mukulu obuzibu ndi omu babiri bali obuzibu bwa mulundi gutya kamera ezo bwetwogera yali badde temukolako kubanga bwe bwogamba nti emmandwa yetta gwe gyoyita Sitaani naye mu lunyiri lwasomye mu Yokaana 8:4 8:4 nze alusomye nga balwagala yajja n'okuzikiriza kati luwulire olulwe bwe lukutuula mu kawompo omwo ne muli baana ba kitamme Sitaani kati linda mu Katonda awo yali agamba baani abatakkiriza Yesu ate abatakkiriza Yesu Katonda Sitaani alina obuyinza obujja abantu ba Katonda naga nti bano nze bangeze nabatonda yogera kubikola bebakola ki oba tubagamba nti mwe muli ba Sitaani ekiddako era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuba ku lubereberye ye musi kirira yanywerera mu mazima kati linda mu Katonda kati awo abeera mubi Sitaani okuba ku lubereberye muki ye musi bw'abanga ye musi okikkiriza nga ye yatta Yesu ebyo ne birongooka kati awo abeera mubi olaba gwe kamera terina kukolako singa ebadde eyogera olina kutendereza Sitaani kubanga enzikiriza yegamba nti Sitaani yatta ekyo tetukikkiriza alogwe nabuuza ekibuuzo esebu babanga Sitaani yatta bw'abatta mulagawa
tugenda wa Yesu otiregeze abamubi sitaani tayinza kubeera mu bisayiri yammwe nga Yesu akwaniriza kuba kati lwaki tagamba Yesu nti agwe sitaani yakusa obadde okyabula ddayo kuba kati ani yatta Yesu okusinziira ku layini eyo okuva ku lubereberye sitaani ye musi yajja kutta na kuzikiriza kati ani yatta Yesu ebyammwe bikole ki byone kati kumusala begologose ebyange byonna byaggwa ani yamulyamu olukwe Seka kati mwe sitaani y'obusiraamu nnambulu la hawla wala quwwata ebyo byotwa Qur'ani Allah bimanya nti mujja kukola ki mujja kutambula nabyo bibabuze mubuze kitegerekese bulungi kyavaavaayo bagamba oyo Isa bnu Maryam Yesu Kristo yali nabbi wa Katonda Allah yamusitula bal rafa'ahu Allahu ilayhi yamusitula n'amutwala kiki gyali aye egiddako naga nti agenda kudda naye mujja kumala mukkiriza byonna ebyo yasomesa byo tubasomesa mu busiraamu we yali musiraamu munnaffe sebagenda mu maaso ono yali musiraamu era teri yalina bujulizi ng'alya ku mbizzi nga bwe mukola musiraamu kitegereka bulungi kati toddayo muteekako bigambo bigamba nti ate sitaani yatta ng'ate munzikiriza yeegamba nti kituufu yafiirira ebibi byo kati ojja kutegeeza abantu genda ng'ogamba abantu nti bakkirize sitaani babeere nga bamujjajjatta bamuwaane lwaki yabakolera ddiru bw'osoma eri mu Lukka ng'egamba etya layini awo sitaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isikaliyooti Sitaani ayingira mu Yuda n'alya mu yeekuusa olukwe ne bagenda ne bakomera Yesu eggologoosa ebyammwe ne bitereera ng'ani apanze olukwe kati bwe bw'ogamba nti ate ffe ba sitaani tubeewunya n'okubeewunya ebyange bwe mutegeera mutya Seka buli mu Lukka esula biri mu Bbiri olunyiri lwakusatu tumugamba nti twakulya empewo genda weesomere genda maaso nziramu toddamu okugamba nti ate sitaani mubi bw'ogamba nti emmandwa ze zitta abasamize ekyo kikyamu Katonda ye yatonda abantu be okyegedde Katonda yatonda abantu be akimanyi nti ono mubi takola byenjagala ono mulungi akola byenjagala naye ku ddaala ery'okumutta obwo obuyinza bubwe Allah yatta sitaani sitattanga ku muntu alina obuyinza obutta omuntu era Allah yagamba mu Qur'ani tewaliwo omuntu ava ku nsi kuno Suratul Imran aya 45 gisome tewaliwo omuntu ayinza kuva ku nsi Allah agamba ati asooke tubasomese naye kati mwe twabazuula twogende kuba tubulira bwe tutagende bambi tebamanyi Allah kyagamba nti dhalika mablagahum min al-ilm ekyo kyekikomo kyammwe mu kumanya ne bana babatunuulira bwe bati ate mmwe mugenda ne mweyita endiga twagezaako ne tuinsistinga ne tugamba naye muli bantu nti afe tuli ndiga oli muntu tituli ndiga naye tugenda tukakasa mpolampola okusinziira ku ebyo bye musomesa abantu kyova olaba abantu bano bye musomesa tebalina na buzibu obuzibu bulimu mmwe kubanga abantu bagenda ne balowooza nti mumanyi kumbe tomanyi weetaaga kutuuza wansi osomesebwe ogambe nti mu butuufu Katonda yatta sitaani talinaako gwalinako obuyinza nti nze nsobola okukola ki n'ebikolwa bya sitaani naawe nga bw'obimanyi singa yalina obuyinza obututta muno mu nsi singa oba mukyalimu omuntu muno Seka aya egamba etya Suratul Imran aya 45 era tegwali omwoyo yasebo ogw'omuntu nga gwakufa wabula ku lwa buyinza bwa Katonda obuyinza bwa Katonda Allah yatujjamu emyoyo ku lw'obuyinza bwe tewaliwo ayinza kuva ku nsi nga Katonda takkiriza Katonda bangi emizimu ginywamu emisaayi musanga nga yakaze Allah alina kwayisiriza Allah alina kwayisiriza nga bw'olaba nti accident egwawo somunako mu Qur'ani mu sura 13 oshegedde kyova olaba nti tewali ebeera sababu ate gwe wali olabyeyo emotoka gye batwala mu kooti ne bagiteeka mu kaguli naga nti wasa abantu bano emotoka bwegotomera emotoka si erekuse Allah agambye tegereka bulungi kyova olaba nti mulimu Allah baalekawo
oyo naye yabyogera dda mu Qur'an naga netumuwangaaza ate mulimu bwe tutwala nga bakyali bawere ekyo bulaba mu accident abamu bawona abamu ne bafa soma aya nti tukyalako atukwogera bwogezi ffe kimu tukyalako bwenga 13:11 buli muntu alina bamalayika abaddingana wakati mu maaso ge n'emabega we nga bamukuuma n'okwekenneenya byonna by'akola okuva mu kiragiro kya Katonda mazima Katonda takyusa ekyo kye yawa ekibiina kye kirina okutuusa lwe bakikyusa bo bokka abantu otegedde nti buli kintu kyonna sababu ebeera ffe muwulidde bw'ovuga endiima abantu ne bafa era kati toyiva wende yessa abantu naye nga si yavugisiza kimama olusire era n'otangaala siriimu oyitaawo katonda watulagwagiza ajaliyo tiwejja okukola ki okutuukira saka tugende mu maaso obudde netulina butulina butivu bwe yabuddaawo n'abuuza nti anatta abasiraamu twakimaze dda 2:11 agamba nti malayika wa Roma kati olw'obutamanya ndwadde sekansomera aya yo mu Luwarabu egamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim surat asaminemo egamba etya kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum egamba adumira yani Allah subhanahu wa ta'ala nti kul bagambe yatawaffakum malakul maut akola ekyo balagenda ne Muhammad atutegeeze nti akola ekyo ye malayika maut waki maut abaganda maut bakivunula nti waki walumbe mauti walumbe olumbe lwokuluva okola ki ofe malayika wokufa kujja mu myoyo yalowooza nti malayika walumba ate sitaani kulwalire bakwata mu nyinyiriro tubatokuwa omusomesa mu Uganda mulanda nki 44 nga balowooza nti sitaani muki yemusi eno malayika Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwagitonza kujja kunona muki mwoyo gyaffe nti oli akuba ekyasi ne malayika n'ekimu omwoyo bweba tegututte ensebu waliwo omusajja tebanamuyini yakobo bwengenzi kubanga eyamuwandikako mu jono yava ku 1980 yali mungereza journalist nga mungereza yawandika ku mugenzi Mula Muhammad Omar omumanyiko ki ya rabbi nti okyali mwana muto tumuuze fe abasajja abakulu Mula Muhammad Omar yali pulezidenti w'abatalibani yasooka yafuga Afghanistan okuva mu 1996 paka mu 2001 ntegeekesa bulungi Mula Muhammad Omar naye mu mwaka gw'1998 Russia yamumalirako magazini namba ng'amasasi gayingira mu nyama ye n'amala emyezi 3 e Pakistan yamugjamu amasasi n'asigala ng'akyali muki n'amala emyezi 3 nga tamanyi kiri kuki mu nsi Allah n'amuddiza obulamu bajjaga yamuwandikako ojja fuga Afghanistan emyaka emeka 5 Allah kyagambye nti tewali wayinza kuva ku nsi nga sikkiriza kati omuddo ono aya feri ebyatuguddeko eri musomo nabyo tusawufu abantu abeewadde obutwa baveewo amayumba gabe baganenye baweze 7 naye kwafuddeko omu ajaliyo yabadde etuuse amalwaliro nebawona kati bumugeera balamu amakulu obutwa si bwe butta amasasi sigegatta aba abaatuusiza ajaliyo malayika ebeetutte anti seka akugambye waliwo n'abaabonywa n'olwaliwo nga bakyaliwo balamu
tegeza tetubuuzanga ekisonga kati ono aya agitaddemu ekigamba nti ani atta abasiraamu ng'ayagala kulowoozesa bantu nti ono malayika al-mawuti yetwalako basiraamu bokka nga yeerabidde nti ayinza okumubuuza jjajjaawo oba jjajja wa jjajjaawe naye takyamulaba mukulu eno tesosola eno yo tesosola negereka bulungi oba oli mulyamizi oba ekutwala butwasi kaseerako katuuka tetwala basiraamu bokka ono ataddemu kigambo ekitaliimu omanyi omulimu gwabwe kwongera mu Qur'ani bitaliimu ng'ayagala okuyisawo poyinti ye tetwagadde kumusomesa ekintu kimu abeeri mentality ey'ekintu kyebakwasa kyebalimbisa Yesu kubanga Yesu yatasobola kufuula Katonda Sitaani nsobe mulirimeka kanziddemu nga tozisoma nzirangira abakoze eki abatuwuliriza nsomera ekyamateeka 32 ntegerekasa bulungi nensoma Isaaya 45:7 nensoma Samwiri ekisooka 2:6 nga zonna zikakasa nti anyatta Katonda nale kuwaayo obujulizi nennimi yeesitukidde najja natta mu Bayibuli yatta ne mutabani wa Yuda ebiva ku mutabani oyo omu yatta n'ekirindi abantu bakolaki bennyini Katonda balinanga akati nsomerako mu kitabo kya Samwiri ekisooka Samwiri ekisooka ogituuseemu abantu swakire mujje ne tubasomesa 24 kuba essimu bingi nzegerawaeri mu Samwiri ekisooka ya Rabbi bwenyirirwaga kunzirukako mukaaga meka 19 wemansoma natta wa Sesumesi kubanga baali balingizizza mu ssanduuko ya Mukama natta ku bantu abasajja 1,570 kulingiza mu ssanduuko 1,570 abantu ne banakuwala kubanga Mukama yatta abantu olutta lunene ndani abasse yennyini eyasukira n'akola ki n'abanyiga kati zinenyiri oyo Mukama oyo Sitaani kati zinenyiri tebaagala ziwulira kati mu lujeemu era nga tufundikira kapaati akoseeka katukafundikire na kibuuzo munzikiriza yammwe mukkiriza nti Yesu yafiira ebibi byammwe ekibuuzo ani yamutta Sitaani oba Katonda yamuwaayo ekyo tukikuwaayo tuli kukutta yamuwaayo eri abantu yamukwasani abantu mubasinga Katonda amaanyi balina okumutta bawone ebibi ate nga bbaala zikyaggulawo abantu bakyayenda wekibeera nga kyali bwe kityo oberako mu mappo 14:21 okudifendinga munsi mulimu eddiini nga zimenya kubanga omwana w'omuntu agenda nga bwe kyawandiikibwa naye zimusanze omuntu oyo alyamu olukwa omwana w'omuntu kyandibadde kirungi eri oyo singa teyazaalibwa omuntu oyo abyogera Yesu ayogedde nti kyandibadde kirungi eri ensi eno muntu oyo butakola ki butazaalibwa lwaki kuba kyali agenda okukola kiki kibi kati ate mukiyita kiki kirungi kati okusinza ku Yesu kirungi nindisigaiza kakati ekigambo olukwe kijjirawa ate nga ddiiro yamuleeta kufiira bibiibya kati ate lwaki mutugamba nti zimusanze oyo amulyamu olukwe kati ate lwali lukwe lutya nga ddiiro yamuleeta nawe obadde otugamba kibamuwaayo eddiini yammwe ng'emenya olwokuba yawuliddemu ekigambo malayika walumbe n'agiragiranya obusiraamu n'obusamize yasookera ddala n'agamba nti abasamize engatto bazireka mu mulyango
abasiraamu engatto bazireka mu mulyango naye mu ssabo engatto bazireka ku mulyango. Kati kisoboza omwami ono yali agenda kusabira ani omusomero ku bikola batobe buli yasamira kati bati yazirekamu ku mulyango omusomero ku bikola batobe musanvu asatu mu ssatu musanvu asatu mu ssatu engatto ku mulyango n'oyo sakwazireka tojjamu engatto bwoti sinzira kuntegeerayo kati bulira noono yali agenda okusamira yali agenda kusamira azadde basataga nsaku nakujobyeddifendi mukama n'amugamba nti somolula engatto eziri mbigere ebyo ani amulagidde mukama alagira Musa kubanga mu kifo wano wayimiridde watukuvu yajjamu teyajjamu yazijjamu sobolako mu Yoswa 5 Yoswa 5:14 omusamize Musa omuvuddeko kati oyo teyalyomu ndyako musomole 15 tufunze obudde Yoswa 5:15 agamba bw'ati agambe tuwulire omukulu ow'eggye lya Mukama agamba Yoswa nti yambula engatto yo mu kigere ekyo kubanga ekifo mw'oyimiridde kitukuvu n'akola bw'atyo. Yoswa yali ayimiridde gyali ssabo Yoswa musamize kibaga Musa ne Yoswa baali basamize ekitukuvu kusinziira ku mukulu ekifo ekitukuvu bayibuli egambye mu 7:33 naga nti mu kifo ekitukuvu Mukama n'amugamba ani agamba Mukama sumulula engatto eziri mu bigere ebyo kubanga ekifo ky'oyimiridde mu kitukuvu nenjagala okubuuza kituufu kyaki kifo kitukuvu n'amaanyi kifo kitukuvu bagambye mu kifo ekitukuvu tukola ki tujjamu engatto mu kyaki bajjamu engatto tujjamu za mutima ez'omutima nazo zirina obuguwa omutima kubanga bagambye sumulula engatto eziri mu bigere ebyo omutima gulina obuguwa engatto z'omutima nazo zirina obuguwa kisuulula bwotiro kyetubagamba nti bayibuli ejja bamenyera bwereere mugenda ne mugiteeka mu nkwawa ne musima abatayi ate mwagala ttayi namusumba ku ttayi ne bwobeera ttayi ya 2 agiteeka mu bulago bwate nolowooza nti byagenda okwogera birimu akanifuusa nti gwe mukulu saku bagambye ekifo ekitukuvu bajjamu engatto bw'otuuka mu kayumbako k'opangisa oba wazimba ojjamu engatto kati mu ssinzizo lya Mukama lyokakasa nti mutuufu lwaki tojjamu ngatto ennyumba kati eno layini etuyamba ki mu bayibuli si kyetuyamba kitegeeza nti omukulu ono atukakasizza nti wagenda ssabo Musa yali musamize nga saba amawandwa ye Katonda we ne Yoswa yali Mukama kubanga bamugiramu engatto ebintu biri bisatu kambyogereko mu kadaakika kamu kokka bannange ebintu bino tetubigatta waliwo abantu b'emiteeko gino waliwo bayita abasiraamu abo bali awo ne wabeerawo abasamize tegereka basamira mandwa ebyo bya mizimu simanyi mayembe abo bali awo ne wabeerawo abakristaayo naye nga takola ki tasamira ate si musiraamu ye nga alina enzikiriza egamba nti Katonda azaala bakatonda bali basatu Katonda kitaffe Katonda mwana Katonda mwoyo kakati ono bwava eri abigatta bugasi ne tubuuza nti ffe tuli basiraamu bw'otaba musiraamu obeera muki tegereka bulungi ewaffe buli ensi yonna yakimanya nti obeera mukafiiri obeera muwakanyi ye ate lumba njogedde Luwarabu lwakuba tebakitwalanga ababavuma tebalumanyi kati bayinza kati agati abo batuyita abakafiiri kitegereka bulungi naye nga kitegeeza kuwakanya ki mazima era okumanya nga kituufu kyemuli nammwe muyita baprotestanti tuprotest kukafuola kitegereka bulungi so netukugamba nti ffe bw'otabeera musiraamu obeera muki mukafiiri gwe mukulu bw'otabeera mulokole obeera muki twagala otubuuliremu mu bwino tibyakunyumyamu bunyumya bw'otabeera mulokole nga gwe obeera muki kubanga n'erinnya ly'enzikiriza lyo lyennyini likyatubuze mu bayibuli nti obulokole tegereka bulungi kubanga tojja kuŋŋamba okulokoka ekyo kikolwa okulokoka ate simanyi omulokozi
ebyo birala kunoonya linnya lya nzikirizayo muli banzikiriza ki twabuuzaamu kubanga mu bwino erinnya ne bakugamba yogera bwogeza erinnya ly'enzikirizayo nze nkugamba nti musiraamu wabula singa kugamba nti omusiraamu ate okusiramuka yogera bwogezi linnya lya nzikirizayo nti obusiraamu ekiddako nga bakusaba bwino yogera erinnya ly'enzikirizayo nti obulokole ekiddako bakusaba bwino layini ki mu bayibuli mulimu ekigambo obulokole Seka ensiri tegikubisa nyondo baddirizeemuuko katono bwe yakoda onagamba musawo bazinga amagulu mu muzikiti bazinga amagulu naye musawo bazinga amagulu kakati ekiraga nti ab'omuzikiti kinsinga okwewuunya oba mukulu ono yajogedde aliko ekizibu omuzeemu bulungi aliko omwoyo ologezeko muzikiti ne kati gyendaga kyanga sanze nembeera muzikiti ebbanga lyange lisinga obungi ndiwo muzikiti sikaba nga siri mu ddaawa siribanga kumusiramu azinze magulu kati kisi kubanga ne mu makewa tebatugamba ng'okulanda akati okuzinga bwekyo ki abatalina magungo anti oli kyategeeza kuzinga magulu okuzinga naye seeka ono yennyini ajja tuweereza ka meseji engeri gy'abadde musaba ebbanga eddene ng'ate bino ebyamasaba abitegeera bulungi atubuulire ddala asindike kuba kati mulembe gwa kamera otubuulire engeri gye mukikolamu tegereka bulungi tulabe tutegeere obadde otegeeza ati engeri gye mukikolamu okuzinga amagulu naye nze kyekyendowooza kyabadde ategeeza nyaza omukiise mutuula wansi kati ate ekyo kirala lindamu katono ekyo ekyokutuula wansi kirala kubanga okunyamu amagulu ate tayogedde kufunya tetwagala muwanda bigambo muki Matayo mukaaga emu omanyi oluusi mwoyo amanyi okunoba n'atamuwulira kyakwogera kituufu mwekuume obutakoleranga bigambo byammwe ebyobutuukirivu mu maaso g'abantu era babalabe kubanga bwe munaakolanga bwe mutyo temuweebwenga mpeera eri kitammwe ali mu ggulu. Kakati olunyiriri mbadde njagala luli mmeka naye mukaaga eno nga Yesu yali atudde wansi yali atudde waki soka ogendako mu ttaano omutwalo bwe yalaba ebibiina n'alinnya ku lusozi n'atuula wansi abayigirizwa be ne bajja gy'ali. Osogedde bwe yalaba ebibiina eri kitukola mu muzikiti Yesu yakola ki? N'atuula wansi. Kiyakola n'atuula wansi. Otuvuna nakola kya Yesu. Ekimanyi nti bwe yamala okutuula wansi yalagira nti era batuuze abantu. Tegereka mukaaga 10. So nga tetwagala kulandagga nnyo n'okulungamya abantu ku nkola entuufu ne bw'abeera mutabani wo n'atuula mu ntebe n'abeerako ne byakusaba owulira okwennyamira mu mutima naye omwana ono ampisaamu amaaso naye bw'obanga ogenze kusinza Katonda bino ebyamajjolobero simanyi bitiibwa byonna tubyeyambula n'okkakkanako wansi. Tegereka bulungi kyova olaba ne bannabbi baavunnamanga kaakati ate bw'otuula ku ntembe ate mbw'ogoberera Yesu naye nga Yesu naye yakola ki? Yavunnama n'okutuula n'atuula wansi nga seeka bw'akulaze. Yesu yalaba ebibiina nga bizzi eyimirirako olwokuba baali bangi kati yatuula wansi. Kaakati njagala n'atandika okubayigiriza ng'atudde waki? Wansi. Njagala ono amutongoze nti yamusamize abatugamba nti Yesu musamize mutongoze omukulusaku kati obuzibu bwa mulundi gumu olwa nnyo mu masabo
toyinza mbigiragiranya nga tobeerayo ate manye ebyo musimanyi abasamize basi ozingu otya amagulu sekagende maaso tetina bisobola era mudawo n'agamba musaba omusamize yesuulako olubugo ne imaamu yesuulako ejjuba. kakati kyesimanyi omugubo naga kutugamba nti ejjuba luba lubugo seeka n'olubugo lwenyiseeka nekyali kyambalo tewaliiwo imaamu yesuulako jjuba kwesuulako ajeteekako bwati n'atayisaamu na mikono eno tukuyita kwambala kati nga y'omusamize atubuulire eyo bakiyita batya si byakwesuulako kati neesuuleko nyamba nze sijjako sala nnyo ebyo byakwogera bwogezi nsobirako Baleevi yes ongera kwosomera olunyiriro 16 omuli wokuna ebimera bizingire byayogedde ebyenkofiira byonna bagenda biteekera omwo anaayambala ng'ekizibaawo ekyo ekyabakuta ekitukuvu kati eno ejjuba gyayogerako eyo bakuta ki mutukuvu egambye etya jidde mulayi anaayambala ng'ekizibaawo kiddemu anaayambala ng'ekizibaawo sikwesuulako kwambala genda maaso ekyo ekyabafuta ekitukuvu era anaabanga n'esseruwale eyabafuta ku mubiri gwe era nga yeesibye olukoba olwo lwabafuta era ng'atikidde enkoofiira eyo eyabafuta ebyo byambalo ebitukuvu anaabanga omubiri gwe mu mazzi amakulu nti omukulu ono omukulu yagala tugamba saku nti katonda wamu ye saabasamize yayigiriza okwambala yayigiriza okwambala bafuta n'enkofiira nogamba nti ebyo byambalo ebyo byombi ejjumba eyo gyebayise bafuta wano byambalo bitukuvu kati bo bali against ekitabo kino Baleevi 14 Baleevi 14 sijesoma mala bano bakyali ndabakiikiridde bannange Baleevi 14 Baleevi 14 Mukama n'agamba Musa nti lye linaabanga etteeka ly'omugenge olunaku olw'okulongoosebwa kwe anaaleetebwanga eri bakabona awo kabona anaafulumanga mu lusiisi bakabona babeera sayidi ki mu makyaki kati ddamu layini egamba etya lino lye linaabanga etteeka ly'omugenge olunaku olw'okulongoosebwa kwe anaaleetebwanga eri kabona awo kabona anaafulumanga mu lusiisira mu luki baani ababeera mu nsiisira basamize kirira bakulirwa ono saku kabona n'akebera kale laba endwadde y'ebigenge bw'eneebanga ewonye ku mugenge kale kabona anaalagiranga okutwalira oyo agenda okulongoosebwa ennyonyi bbiri ndowooza olaba endongoofu kati lindamu katono ennyonyi mmeka kati ennyonyi gwe weesalirawo kubanga bakutumya ennyonyi oba otwala buyibwa oba bafuka mukukulu bano basaku bintu byamwe lindamu odire ebintu gabire ojoga bino tubisoma mu bayibuli si Kurani tobola batulanze nti Baleevi 14 obadde okikirira n'omuco omwererezi yabadde atuvunaana kubeera naki lindamu ekitegeeka bulungi eno mu Qur'ani kino nkubuulira mazima tetwagala kubuulira kyakukubuza twagala tukubuulira amazima oba olungamu okoleki naye gwe bw'oleeta embeera z'okugiregagirega ebyo bwino twayonka muyonke ekyo nkubuulira mazima ate bagita the research desk okitegeera so tugende empola ekyo nkulabula kati kwekirira owulire n'olugoye olumyufu wanje n'olugoye olumyufu atutte ennyonyi bbiri olumyufu
era ebimyufu wali olabye babulaka buli mbogo zonna ndaba kiki ebyo byonna nga bigenda mu bakabona ababeera mu nsiisira bano balowooza byakusaaka agamba kyaki g'abalokole okujjako bali mbo abakatuliki bakristaayo naye mino bano basaku mbo balokole omuntu naafa ne bamutwala mu kyaki mbagenda musabira bugoli okirabyewo era bagamba mumuzeeyo eri yali mukristaayo mumuzeeyo eri bamusabire gwali olabyeyo ngaomulokole afudde bamutudde ku kyaki yabadde asabirako balina endagaano zaabwe gwe bagezaako balabye ekkubo bamusabye ennaku 3 nga baagala akomewo genda mu maaso ndabawo obusamize bungi awo kabona anaalagiranga okuttako emu ku nnyonyi mu kintu ekyebbumba kulekubattira ekirisibekyo lwe luli lwe yatugambye mubabeera simanyi bano babeera n'obubaani paati etugenda kutuukayo naye ate wano twagadde okukulaga nti naawe ebibyo eno gyebiri nekyembuuza mbwe sitatwala bino byennyini ne batagirira ku kintu kino ekyebbumba eddogo terikola ebyo sako asobola okwanduka sakwawo saku yakuleetedde biri engeri gye babikolamu bino bikolebwa eno saku tebikola n'ennyonyi ennamu anagiddiranga n'omuti omwererezi n'olugoye olumumpi n'ezzogo nannyika ebyo n'ennyonyi ennamu mu musaayi ogw'ennyonyi ettiddwa kubazza kakati wali badde ogenda ennyonyi ennamu nabyo byonna mubinnyika mu musaayi abazzi galina okubanga ku lukuti nga biri waani gama wakabona mu lusiisira kati bino singa obadde bisoma mu kulaani bino bukyayibwa mupira ku busiraamu Qur'ani ebeera ng'erikiriya bwe n'ogiteekamu ekigambo ekitaliimu njani ate abasiraamu malayika ne mawuti waliwo ekigambo musiraamu oyinti eddako egambo kagende maaso kiteeke mu kyemba tetwagala biwulira nyoli yabireeta ebyo ebyamasaba yagambye nti mu ssabo omusamize ekyo twakimaze mu ssabo alina omuggo omugumaze eti mu ssabo bakoomera eddogo ku lujjo olulagi bulabbe wali bigenda mu kyaki lino muzikiti ne bakulemera akabaani mu muzikiti akabaani si kabi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali asomesa akabaani tikabeeranga mu muzikiti kabeeranga mu maka ge ekyakabeerangayo ki abantu abajjanga baali nga bayise mu musana janga balina ensu ez'enjawulo alina okuteekawo olusu oluki akawoowo akagatta naye bw'oba oyagala okulaba akabaani mubayibuli kati bo bano babiri bemuki bebijjemu nsomera enyiriri ogamba nti kabasamize kitegeeza nti esaba erisooka bayibuli abaligoberera nsomeraako mbalaki ekitabo kisomayo munankadde otandike n'essuula esooka olunyirwa 11 agamba tuwulire era nyongedde otegeera omugaso gw'akabaani ogenda tubalime gamba nti ono awunya ogenda gulabira ddala n'emigaso mingi n'emigaso endala mingi kubanga okuva enjuba gyeva okutuusa gyegwa erinnya lyange ekkulu amawanga ani abyogera ebyo mukama kibira era obubaani buweerwayo mu buli kifo erinnya lyange olw'erinnya lyange n'ekiweebwayo ekirongoofu kubanga erinnya lyange ekkulu mu baamawanga ayogera mukama w'eggye musanyufu
ng'agamba obubaani buweewo mu buli kiki buli wamu kati ndowooza otegedde nti muli bakwano babasamize ayinza okwongetera akabaani mu kulaani omu seeka kkiriza mala okweta olunyiriri luno munaana kubikkulirwa si kitabo kisembayo era mbadde kubisembayo kubikkulirwa munaana olwokusatu agamba bwati ne balaika omulala najja nayimirira ku kyoto kino ekyoto kibeerawa mwana wabasako ng'alina ekyotezo ekya zaabu amakulu kwayotereza kyo kyabanga kya zaabu n'aweebwa obubaane bungi alyoka abuteeke kusaba kw'abatukuvu bonna amakulu nti abasamize bano batukuvu okusinziira ku bayibuli abasamize bano bakwano baabano batukuvu oba okitegeera awo n'agambye bubaani bwabasamize olwegamba bwabasamize ate muweewaayo baki batukuvu kati okusinziira ku bayibuli abasamize baki batukuvu muwaayo obuki obubaani weetyabidde akalimu obubuka gwe kaakati bwebanga akabaani bw'okasukuma eri mu basamize emiti gya Allah gye yatonda egigabira ebitonde ebirala kati katulabe oba noono musamize bamuwa birabo ki 2:11 Matayo 2:11 Matayo ayina ebirabo bamuwa birabo kyoyo bamuleetera ebirabo bibino nga tubirabe agamba bwati ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne balya mu nnyina olwo nno boogera ku Yesu azaaliddwa ne balaba omwana ng'ali ne nnyina Maryamu ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obugaane n'omugafu kyogamba oyo musamize asooka olaba okujooga kwemujooga oyogera kigambo nga tomanye nti ojooga na Yesu nabbi wa Katonda bulayo kugamba musamize anywa kyayi nedda tugamba bwe tuti taddayo kulya n'abasamiza nti balya toddayo kulya toddayo kwambala yita mu kibuga ng'oli bwereere kubanga abasamize bakola ki kakano kama ekisebo basaku aku mbolyako Yesu wamusamize nze ng'omukiise mu ssabo yimba mu kanisa ewaffe ne tuyimba kati anti ayina mu ssabo emmandika n'eri mu kanisa ewaffe mwoyo mutukumu n'amalaka kaakati anti ssabo tukuba eŋŋoma ne tuzina ne tuyimba sako alina kutunnyonnyola naye no mu makanisa tukuba kubanga awo yasingawo okutegeerawo ennyo mbadde njagala kubanga byo biri obvious kubanga eri bayimba mu ssabo ne mu kanisa bakola ki eri bakuba ennanga n'ennanga mwe ziri muno mu bayibuli zijjudde nenani okutandika nnanga yali ejendi wa sitaani bayibuli si byange seeko kimanyi nti bw'oba oyingira kanisa engato tozijjamu ate bw'oba oyingira tooyi tozijjamu kati tooyi ye kanisa teyagala okutegeeza gwe sakakkiriza tugenda kuki ebifaanagana tujja kusotola kutereeza bino yagambye nti omusamize abeera ne yirizi bano babeera na kalaadi kakati ekisooka ayogera ku kalaadi ayagala nnyo ebintu ebitambula neki n'obujulizi yirizi kiki ekintu kyeweesiba mu kiwato nga kikutangira ebizibu nsomera mu 5 Qur'an aya 5:8 Allahu akbar Qur'an aya 5:8 aya eya 5:8 watawakkal ala al-maut watawakkal على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
era weesige ku mulamu oyo atafa era otendereza ebitendo bye. Tetwesiga Katonda waffe yatukuuma. Tetwesiga kalaadi, tetwesiga yirizi. Okitegedde bwekulaba bwolina yirizi natandika kukusomesa tunnange ekyo kyeweesibye kikutwala muki mu muliro. Olidde so nga ate akalaadi obala mirundi mukutendereza kubalirako miki emirundi mutendereza emirundi subhanallah wakubiri subhanallah otegeeza ki naye ng'ekigambo subhanallah amakulu gaakyo wayawukana gwe Katonda yatonda buli kintu wayawukana wanjawulo. Lwaki ekigambo ekyo wayawukana? Akola ebyenjawulo ebimu ku byo atta ffe tetusobola kutta, twebaka ye teyeebaka, wayawukana. Eyo yenjawulo gye tulina nammwe nga mugamba nedda bali basatu ng'obusinza bakatonda muli basatu. Eyo yabadde akalaadi babalirako kabaki era nga mwebasikalina era mwesigala ngambala. Kati yatugulire yirizi netukola mutya? Omugaso gwammwe ogwa yirizi mugaso kisaku. Fetukuwadde mugaso gwaffe olusimbula gwano nga mutaddemu kafaananyi kaani ka Yesu oluusi ka Mariya oluusi olubannaffe banabayita bakatuliki tuleesa ekintu. Omusajja seeka abeera omupiira bw'ati n'agukanyugira bw'ati n'owamamatuka n'ogweryegegerere bantu be basambagana era omuntu befungulira mu kyakire gw'olowooza kibaaki ng'akusindikidde mupiira akukanyugira mupiira bane oluguba kaboti n'otabuka tetere n'ogweritere naye owa kamera yetagwa kinuulira akadaali kano kaba kawuze no yonna ne basaawo akalaadi ne bakasiba mulago bw'omu kalinga kalaadi si kalaadi kasabule oba kadaali irizi kubanga ate ffe akalaadi tetukambala mula era oli asiba mu kiwato kati bo bali bakola dda byabansamise nesiba Yesu wawe mulago neseka musoke munkwateko mu ngalo tusomeseza tusaba alakkirize bw'obanga okulidde mu kibuga wano lwaki nkukwata mu ngalo twatuukanga mu mwezi ogw'11 nga mutuleekaanira ku makubo Christmas tree zijjudde ku makubo tolina buuti azaaliddwa abeera azaaliddwa kati tugenda mu Desemba abantu twabalabula babafeera abyakisamize kati buyitako mu kibuga olwaleero olaba wajja ebi naye nga leero mmeka ennaku z'omwezi leero gwa 11 ennaku z'omwezi 17 tugenda mu Desemba olangambye obudde agambye wano nti omusamize ateekako enkofiira bano bateekako ntalabuzi enkofiira twagira bedda kugira nga tugamba nti Katonda wa Bayibuli naye muki musamize era gira okuteekako kiki enkofiira etobuddeyo omusamize aleekanira ku nsozi bano baziina okwaziina okugira nga ngamba nsobolako mu Yeremiya 7 okiregedde nti musamize ne Yesu tumulanga agenda kuki mubako masatu mmeka mutaano mu bbiri yango seka tugula budde ekigambo ekya Yeremiya ekyabeeri Mukama nga kyogera ono Mukama yasenkulumandwa genda maaso yemerera mu mulyango gw'ennyumba ya Mukama olangirire eyo ekigambo kino olangirire tuba tulangirira nti bannange hayya Allahu akbar mujje eri okukola ki okusaala hayya ala nfala mujje eri okwesiima olidde tuba tukola kiragiro Katonda kyewaani Yeremiya kati mutubuulire omusanyuse byakola nammwe byemukola nemubeera babeera ku muzinga naye kyakizaabwa muweewuunya gwani yamugamba nti omusiraamu okwazina agenda ku lusozi tumala agenda ku lusozi twazinya mu mulyango gwa muzikiti oba wabantu Mukama naye atera okuyita katabani ke nga kali wala n'akakoowoola kake abeera ali mu kusamira kubanga tuba tuyita abali ewala mukoleki nedda yeetaaga kusaasirwa kwegamba obwongo obwo bw'engeri gy'aludde mu bintu ebyo ye buli kyayogera
yalowooza kyakukola ki kyakusamira agambye wano nti omusamize abeera n'abakazi bangi abano babeera n'abakazi si omu yekka abasamize abali mu bayibuli omukazi asubira ku musamize bw'osomerako mu lubereberye erinnya 2 oyo yawasaba meka oyo Ibrahim Nyabbiri Yakobo si Yakobo olubereberye erinnya 2 ekitongole yawasaba meka babiri omulundi gumu oyo musamize asooka n'azaala muganda we era nate n'azaala muganda we Abiri n'aba musumba wa ndiga ne Kayini n'aba mulimi wa ttaka awo ennaku bwe zaayitawo Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okuyiwayo eri Katonda olikulimunya 2 tandika kunyeemu n'amanyakawa mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Kayini n'ayogera nti mpeeredde omusajja eri Mukama omusajja 5-2 naye twagala byekwasa tetwagala kwekwasa abasamize bangi mu bayibuli bassekabaka mukazi gwe yabatonda n'abawa omukisa n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe batondebwamu Adamu n'amala emyaka 13 aseka omusamize kaŋŋaŋa Sulaimaani nga ne Sulaimaani abo bazza ennyimba oyo Sulaimaani era bajja kukuleetera obunyiriri yali musamize yogerako mubaka 12 amakafula Sulaimaani kubanga bo mu bayibuli baamala bamukolaki bamukafuwaza kakati bamukaafuwaza naye ennyimba ze baziyimba kati ye ennyimba ze n'ennanga ze lwaki tebabiddira ne babimuddiza musamize munna kubanga yawasa lwasa teeka basomeyo layini bali begamba nti ate twogera bwogezi eri mbasekabaka kitegereka bulungi layini yakumeka bamuddiza ennanga ze n'ennyimba ze era yalina abakazi 7 abambejja n'abazaana 13 mukulu Sulaimaani oyo wa mu muliro musamize kyogamba entegeera ye eri etya bw'abanga musabize muyinza okumuddiza ennanga ze n'ennyimba ze kubanga mulimu ennyimba za Sulaimaani omu mu bayibuli toddayo kuyimba lwaki ogamba nti ebikolebwa mu ssabo nze sibikola ki sibigenderako n'abasamize bayimba kati ogambye ababeera n'abakyala abangi babeera basamize kati ne Sulaimaani yawasa bangi kati omusamize ono Sulaimaani toddayo okukozesa bintu bye okozesa ennyimba ze muddiza ennanga ze n'ennyimba ze gwe mukulu waliwo okosera yagenda bwenzi mu byemumirembe ajja gamba nti awo yeyayenda 13 ng'ani omugambo 13 gwe bwesookerako 13 agamba bati 13 naye bayibuli genda ogamba omukazi ayagalirwako okugamu Katonda n'alagira obwenzi Allah 13 gamba bwate naye Abiya n'afuuka ow'amaanyi n'awasa abakazi 14 n'azaala abaana ab'obulenzi 22. Katonda alina tubuulira oyo musamize wakumeka oyo musamize wakumeka kati nsomera Yobu ekyo tukigane olw'obudde nsomerako mukyabalamuzi tugenze kumbalamuzi otuuseemu sebo 18 era Gideoni yalina batabani be beyazaala abaava mu ntumbeze 7 kubanga yawasa abakazi bangi. nsomerayo olumu olw'obudde n'oyo musamize nsomerako mu ky'omumirembe ekyokubiri 24
ebyomu mirembe abasajja mwabatambudde ekitegereka bulungi mu mirembe ekyokubiri 24 nsooka Yowaasi yali yakamaze emyaka 7 bwe yatanula okufuga n'afugira emyaka 40 mu Yerusaalemi ne nnyina erinnya lye yali Zebbiya oba Beeruseba. Yowaasi n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi owulira ebirungi eza Yekoyaada Yekoyaada n'amuwasiza abakazi batya babiri ogwo mukulu oyo omusamize kubanga bayibuli esoose nekuteekako n'akola ebirungi mu maaso ga Mukama. oyo musamize bwe tubanga twogera ku byokuwasa toyogeranga. Yesu yagamba nti mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze. Yetukola tuyigira ku Yesu. Oyo bwino nga Yesu awasa gwolyoka owase onayo bwino nga Yesu awasa Mariza nga ali ku byambizi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati embizi gyayogeddeko. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abasamize tebali ambizi. Sadaka ze basaba temuli mbizi ate ffe tetugirya Katonda waba n'esabasamiza ate bo zemba zaabwe mbadde nkerabidde ago katufundikire naako agambye nti abasamize tebali ambizi. Kitegeezo oyagala tugamba nti Yesu musamize olinayo bwino ng'ateeka ekiti ky'embizi mu ttama lye olinayo bwino nga Yesu ameketa ku gumba ly'embizi. Seka nsomerako mu Isaaya 55:3 zikomaawo Isaaya 55:3 Mukama waffe kkiriza tusembeyo kalayini kano 55:3 ekitabo kya Isaaya. Mpulira abantu abansungumaze mu maaso gange olutata tuwulira ndibosalira saddaaka mu nsuku era nga bootereza obubaane ku matoffaali abatuula mu malaalo abasula mu bifo ebyekyama abali ennyama y'embizzi bebanyiza Mukama munyiza Katonda era abasamize Katonda bamusamize tayagala mbizi ndoza bamusamize Katonda bamuseka musamize tayagala mbizi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah maaso eyo tugenda kutandika okuddamu pulogulaamu yaffe gye twalina okukyazanga abasonga mubeere nga mukiikirirwa mwennyini ngezazaako bakiikirira naye ebintu byonna si byabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.